tukwaniriza nnyo natera ku program nongamya webale gwasobodde okubeera ng'okeera ku kkanisa n'onoonya Katonda n'otakoowa awo wenyini woogenda okumunoonyeza waali wobanga togenze kulaba musumba nti ze musumba wange olw'okuba yona y'ensonga entutteyo togenze kaabira bizibu byo baamawo bataatawo naye ng'ogenze kunoonya Katonda oyo ayogera n'agamba nti waliwo ebutayinzika eri abaana b'abantu era nga tubirabanga ebitasoboka naye mu maaso ga Katonda byonna bisoboka. Bayibuli bwetyo bwe tugamba ate Katonda talina kigambo kyonna kye yali ayogedde kyalimba. Nzikiriza oddegatteko olunaku olwaleero tubeere nga twaniriza omukyala Jackie Namubiru Jackie. Tukwaniriza nnyo ku program nungamya. Nange era nsanyuse n'okuwasinkana banange wa Spark TV n'abawuliriza abafe abatulaba eyo nsanyuse bane mwebale kwekuumira ku Spark TV era mweyongere mubeereraawo munywereraawo. Waliwo omuntu abadde akulaba ku kyalo feesi yo Yesu agitegeera naye nga yayindeetaze okumanya okuggyako amannya go. Biki ebirala yasobola okubeera nga akutegeera ko oli gospel artist? Yes, nyabo ndi gospel artist. Ye nyabo. Ate ebirala? Ebirala ndi mukyala mukozi. Yes. Ndi mukyala mukozi era omuzadde. Amiina. Amiina. Nsaba tubeere nga tuyingira mu testimony yaffe olunaku olwaleero. Katonda kikyoza okubeera ng'ogamba nti kamujulire kubanga kino kyankoledde siyinza kusirika. Amiina. Era ku lwa Katonda sobola kusirika. Omwaka eno oguwedde ku mwoleso 2024 Uganda manufacturers waliyo omwoleso nga bajaguza emyaka 30 years of exhibition experience. Kati mu kaseera ako bali bayinayoko egundi waliyo ebirabo bye bali bagaba. Bali bagaba emifaliso, waliyo emifaliso, waliyo pass, waliyo TVs and flat TV, waliwo ne boda. Kati nze mu kugenda okweyunga mukazi wali akazanyaako mu kugenda okweyunga mu kazanyaako kali kagula 2,000 nga buli kaadi ya 10 ezo 2,000. Ne kati 2,000 ezo emabega kati akapapula ogula akapapula ne bateekako emabega dde bagwandika enamba y'essimu ne bagenda bakateeka mu kintu kyenganga kyetoolola bwe kiti. Kati nali nsigazaamu ssente zange zaali 2,000 kwanze nze nviira kireka. Kati zaali zina za binusu. Kati nga ngambe 2,000 zino kansiteekemu nange nikole ki niyengwe mukazanyaako. Kati ne ngamba engeri gye mulimu eno obupapula eno obulake kange neguleko ekyakapapula akaki akalala. Nali nnampa okusente zange ku ssimu nenga nezeeko 15,000 nenga nengula akapapula nako kwenako nekola ki. Akazanyo kano wali waketabamuko emyaka egiwedde wagwego gwali gusoose? Gwe gwaye no gusoose. Kuba nze by the way nze mu bulamu bwange gwe mundu wange oguzannya ebyo ebintu. Nze naye sibizannyangako. Nga ndaba abantu babizannya naye nze naye sibizannyangako. Naye kati nze kyampaliriza nalaba eno omufaliso. Ne ngamba omufaliso gwe waliwo omutabani wange nenga omufaliso gwe ngujjako omutabani wange. Kubanga nali mu kaseera nali mu kaseera kakwagala kugula eno omufaliso. Ne ngamba webanga waliwo binene ebirabo lwaki seeyunga nange mukazannyako nange ndabe nga nkola ki. Tomanya nyezo ofuna omufaliso. Tomanya nange nyize n'okukola ki ofune eno omufaliso n'ogwe. Kubanga bali bagaba omufaliso nenga kuliko ne piro nga bifaanagana. Nange munene neeyunga nange mukazannyo okulanga nange nkola ki. Neewangula ku birabo ebyo baali bategese ku mwoleso ogwo. Kakati munnange ne bateekamu opapula ne basooka ne bagaba kubanga kati bire ebirabo basooka ne bagaba emifaliso ne giggwawo ne badda ku paasi ne badda ku flat screen boda yali wali naye nze amaaso gange tegaali ku boda like gafokasinza nnyo ku mufaliso. Kati olwabagaba emifaliso giggwawo gw'olowooza ki muli chansi yange egenze oba okyalina essuubi nti kale nja kufuna ekirala? Nasooka n'empulira bubi ne ngamba Mukama Katonda essaala yange ate muntu mulala yakoze eki yagitutte. Kati ne badda ku paasi mudamu ze nenga Mukama singa onyamba nenfuna paasi sina paasi waka. Mukama singa onyamba nenfuna paasi. Paasi nayo neyitawo. Kakati munnange bali bagenda kudda ku flat screen. Nagenda okulaba ng'omwami aveene emabega ng'agamba boda eno naye tugigabe ekole ki? Eveewo. Naye ne ngamba omuntu anaafuna boda ono ng'anaaba yeesiimye. Nze kale nze ebyo ebintu bya boda biki nze naye ndowooza kale nabirabanga nnyo ku TV naye nga ndowooza abantu abo balimba. Bwe kiri era abasinga bwe tuti bwe tulowooza. Nze naye ndowooza nti abantu balimba nze naye ndowooza nti bafuna abantu baabwe nga onagamba nti bafuna abantu baabwe nga ze kampani tugeze ne bakubira omuntu oyo najja n'agiwanga wano ne babafeera naye nga babalimbe just for kutunda products oba just okuyisa ebintu byabwe. Ninze neewunya we nagifuna
lunaku lwe nagifuna lunakkiriza nti nebintu ebituufu kasooka olindeko katini ova ewaka ofunamu akaseera akasaba n'ogamba naye kino ekintu kankisabire kankisibire kankiremereko tomanya bwe biba bituufu nsobole okuvaayo n'ekintu nga nze najja mu mwoleso kuba nze nayita nnyo okujja mu mwoleso engeri gye wabeerayo n'ebintu ebyalayise ebiseera nebisinga wabeerayo n'ebintu ze naye ngenze ogulayo no bintu naye sisuubira nti nongenda kuwangula kuba nze tekyandimuze naye ngenze kunyula mwoleso ekirowoozo kijjiraawo nti nga ntuuseawo nga batandise n'okugaba eno ebirabo tuyere mubaaso amiina kakati munnange mu kugira basooka ne bayitayo n'omuwala eno muffe yene wansi eno mu audience okujja n'okulonda eno omuntu akoze ki agenda okugira board eyo kubanga ajjukira nti obupapula babusubiranga mu kintu ne beetooloola obuki mwalimu eno obupapula eno bungi omuwala ng'ajja nga basooka nga bakubye omuntu eno essimu eyali kapapula nti kujjukira kuguli eri baateekanga nga obupapula nga wekuteeka ennamba z'abantu abakoze eki abeera bawangudde ne bakubye n'omuntu eyasooka ng'essimu eteriiko ne baddamu ne baspininga ne bajjamu eno akalala ne bakubye n'omuntu omulala naye nga tebawuliziganya like bano ono tawuliziganya na bani ne bali halo biki network kati omuwala eno ne bamuwumuza ne baddamu ne balondayo eno omulala era mu audience yaffe ajja alonda omuntu agenda kwewangulira board eno kati munnange ne baddamu ne balondayo eno omwala najja n'alonda we yasooka n'okulonda naye era ennamba tiyaliiko kati ne balondayo n'omulala eno wookuna yali awangudde board eyo kati omukyala oyo bamukuba n'essimu n'ogamba halo nyabo tulina essanyu n'okutegeeza owangudde weetabyeko mu kazannyo wana akawuuma omukyala n'asanyuka nga neetabyemu n'ogamba tulina essanyu nije n'okutegeeza nti owangudde booda omukyala n'alaga essanyu n'asanyuka naye oluvannyuma ennyo ng'amaze okulaga eno essanyu yina ekigambo kye yayogera ekyatabula buli muntu n'agamba kamala okwesootinga ekito kyatabula abantu nene wansi bula n'aganda tetumuwa biki gune MC nawe ne babuuza tumuwona omukyala yali avudde tetumuwa kuba omukyala bamugamba nti obanga oli kireka osobola okulinnya eddakiika nga 5 oba 10 n'ojja n'okima boodayo naye omukyala we yagamba kamala okwesootinga kyatabula abantu omukisa ne gumuyitako abantu ne beekyango tetumuwa tulonde n'omuntu ono muki omulala naye kati mu kulonda eno omuntu omulala nali ndi mu audience ng'abantu baleekaana munda munze n'empulya n'ennaku naye mazima ddala omukisa nga muzibu mazima nze ayimiridde abayimiridde naffe twetali mu kazannyo naye tetuwangudde naye oli ali eri ewaka kuba ajjukira akazannyo ako saamanya nti waliwo amata abazannyi n'emisana ffe twali balwaggulu kati munange omukyala naye nga mazima ddala omukisa muzibu ffe tuliwo tetufunye naye oli ali eriwo naye ngamba ekigezo omukisa gwokusanga newe otudde nimba ennaku munda munze nenga netula ninva mu bantu era kuba bali baleekaana nnyo awo ninva mu bantu nga netula eri katebe ntandika okudiretinga essimu ena messages zange mu ssimu kubanga ebiseera ebisinga nze mbeera nnyo bizi ebiseera n'ebisinga ntandika ozidiretinga kati mba ndi wentudde nga ntudde kati mwoyo naŋŋamba ti omukyalo oyo gwe balonze yagenda okuyitamu eno omukisa gwo we nali ntudde nengamba omukisa gwange kale sabifanako nze nasigala ntudde kati munne nagenda okulenga omukyala nga ayitawo bw'atyo mpolampola samutulana mu maaso kuba olwedde nze naye mbivuddeko nga mbyesonyi ngambe kati oba zifudde ekyo kankite nagenda okulamu naye omuwala ng'ayambuka paka ku stage nga banyoola akantu omwana ne bajjamu akapapula kati mukujja mwana akapapula nagenda okulya nga basoma enamba nga basoma 0755 biki bukyawo nagenda okukola nga enamba yange nawulira nadduka paka ku stage waggulu nga sikikkiriza basoma enamba yo nga kitegeeza kati nze mba wangudde booda yes munaye nga ntuuke ne waggulu kati mukutuuka ne waggulu nga bakuba enamba yange nali nyinikuteyo nene akasawo kange waliwo n'obuveera nali nnyira ebintu byenguliddemu kati asooka nenkebera munene kuba bagamba essimu erirudda we kubanga gwawangudde essimu eriruddawa kati mukebera muneeno jjuka essimu we naye ngitadde nerwako ene simanyi ndowooza kwa excitement kati naye ngitadde muneeno kati mukeberamu ate saagiraba nesooka nenkebera mu buveera wano bwe nali nguzemu nga sigiraba
ninga besimu yange nerazeyo ne babuuza omukyala ne atutte esimu y'omukyala nenziramu nekwekeberamu ate munasosa ate ng'essimu mweri nenjibalaga bwenti nga yeyo banaye mpulira essanyu nasooka nensikakana wasi nensuka nenvuguna nensanyuka nawulira nga sikikkiriza naye sikikkiriza nti tino mpangudde naye sikikkiriza go ge mazima kale kwegamba kyanneewuunyisa nnyo nasanyuka nnyo kwegamba simanyi na kumanya mu bantu bonna abazanya laba mukama wakusuula ku kinene mukama yampisa mu bantu kuba abantu bali bana abali bawangudde bebasooka no nze yali owokumeka owokutaano mukama nakimkolera bwatyo kuba nze nali mpakana naye mukama nakikola bwatyo mukama nga ayinza ebintu byonna mukama nga w'amaanyi ogenda obala mu faliso kintu kitini mukama kumbe yakutegekedde ekinene kyobola mu bulamu bwange kuva mu incidence we yatuuka nze siteebaya mu bintu bitono nze kati neebaya mu bintu binene kuba mukama yandaga nti no ndi munene mukama yandaga nti no kyeneebalira mu level gye nali neebaliramu ate sigwe wenkolaki simba wakataawo wenyini omulungi andaba wenkugambira nti oyinza okubeera nengoyina embeera gy'oyitamu naye ng'ekintu kye weetaaga gwe omulimu gw'osaba nga katonda si gwayagala okukuwa ng'agamba lindamu kati nindeeta ekinene ekisinga testimoni y'omukyala ono Jackie Namubiru ensomesezza ekintu kino nti mukama aba akuteekateeka tannaba kuwa ky'oyagala naye ng'agamba nti mwana wange lindamu kati nindaamu omwaka nindaamu emyezi kyengenda okuleeta kigenda kukubisamu ekyo ky'obadde weerabamu emirundi gyonna so boda yaffe tugikwatako n'emikono gyaffe oba nga twali tulowooza nti ebintu bino byakulimba bwe kyali kakati boda eyo basooka ne bampa n'ebifunzo nengenda naye kuba obudde bwali buzibye kati enkere waayo nenkubira maama wange n'essimu nemugamba maama mpangudde boda mama ye tekikiriza naye nga okakasa owangudde nemugamba maama neetali mukatazanyo biki n'asanyuka nenkubira muganda wange n'essimu nemugamba mpangudde yagamba ze so akukkiriza nze okukkiriza okwange paka nga nkute mu boda eyo nga maze vugamu nendaba nti nenzikiriza nti nowangudde boda nanga sijja bikkiriza era n'abantu basooka nabikkiriza ne ku kyalo tebasooka bikkiriza otandise okikkiriza nti kituusewo banga nawe okyalinamu akabuuza kwolo olunaku lwenawangula boda amazima gange nti kwolo nseebaka kuba neebaka naye nazuuka nga nenkebyaga ku bisumuzo biri eri emirundi ng'esatu nga naye mazima ddala nsaba boda obasiba boda boda obasiba boda nga maama nakuwa esimu nga maama keera nnyo ku makya tugende tukole ki tukimye boda yaffe twakeera okumanya nga twakeera twatuuka nga n'emiryango gya kuwuma tebanaana giggula twakera ffe twasookawo abaana ne batandika okujja ne tuyingira oluvannyuma ne batuwa boda eyo nempita ne muganda wange najja yagala Namubiru kati nzikiriza kati kenjikuziramu kati nzikiriza nti nowangudde nanga nzikiriza kati nowangudde boda yo gikwatako mufuluma nayo gitwalibwa tufuluma nayo tugenda ewaka nasanga baneiba bange bansanyukira bakuba enduulu kwegamba ate by the way anyway ekintu kikyandaga bantu kale bansanyukirako nnyo beewuunya nnyo bambuuza nga naye okikoze otya biki kwegamba era gw'omwezi nagenda nga nnyonnyola abantu ngamba nnyonnyola bana kize nange naye sibikiriza kwegamba ngenda mba nnyonnyola bwemu ngenda nkolaki omutegeeza tino boda nkolaki nagiwangula buli kimu mukama nakinkolera boda nenjifuna bwentyo amiina kale mukwano gwange omulungi ndaba tukyagenda mu maaso ne testimony ey'omukyala Jackie Namubiru nga naye era bw'olabye nga bwekuyigiriza mukwano gwange lindamu kati ni katonda aleeta ekyamagero kyo oli muyimbi oli gospel artist ekirooto kino otandika otya okwezuula nti nsobola okuyimba kuba kati owangudde boda ogirina before wali muyimbi oba otandika after kakati before nze saali muyimbi kale nalinganga nyimbawo kale mu kwayazi biki naye saali gospel artist saali muyimbi nga gospel artist kati mala okufuna eyo boda bwayitawo nali ngiplaningidde ngamba singa mukama nyamba nenjitunda ngenda gulamu poloti funeko maama mfuneko ne business biki ebyo nali mplaninze kati bwayitawo ennaku eno 3 nali wakanga nali kutamba bwenti ngenda okusiimuula eddoboozi nali ngamba ennyimba kati before that nali emabegako nafunanga ennyimba nayotanga ennyimba naye nga nenyooma nazuukanga nenziwandika naye nga ngamba
sina ddoboozi nze ng'omuntu sina ddoboozi okusinza kale abantu benayimbirangamu nga balina amaloboozi amalungi biki naye nga nange neegomba nga sina amaloboozi sustaining biki naye nga ngamba ngenda kuyimba eno ntya kati eddoboozi wenaba nti nenyimba naye nga bakiza Mukama buno obugabizi abuleese nsobole okuyimba ennyimba ziri Mukama zakolaki zazeŋŋampa naye neŋŋamba kati ngenda tandikira wa simanyi byakuyimba simanyi muntu yenna ayimba simanyi biki naye nga ngenda tandika eno ludda wa kati before that neneebulira munda munze nezijukira waliwo Mukama we yagamba Moses atwale abaana be abajja mu nsi ya gundi ye Misiri abatwale mu nsi ensuubizi kati Moses yali yenyuma ng'omuntu olw'eddoboozi lye naye Mukama newankubadde Mukama yaleetawo omuntu eno omulala yayogera mu bantu balina era Moses yatuukiranga ani Mukama yalina ekyanjawulo kyeyalaba Moses okusobola okukolaki okutwala eno abantu be olina incidence eno endala waliwo incidence endala father waliwo yabulirako waliwo father kwanza nali mukyala mu Katoliki father yabulirako n'agamba Bikira Maria omukyala oyo kwanza omukyala mu ekitiibwa era yaweebwa n'omukisa mu bakazi bonna naye before nga tanaba kufuna eno olubuto malayika ya Mukama yamugira nemugamba ogenda kuba eno olubuto ogenda kuzaala eno omwana eno ow'obulenzi era oyo omwana oyo ogenda muyita agenda kubeera mulokozi yamugamba ogenda kuzaala eno omwana eno ogenda kubeera mulokozi ogenda kuzaala olubuto olwena lwa Mwoyo Mutukuvu kakati omukyala oyo kati father no yali annyonnyo n'agamba nti malayika y'Omukama yajja Katonda we yajja eri gundi Maria ono tiyasooka kwebuuza ku maama we oba ku kitaawe newankubadde be bamuzaala naye yajja direct wani wa Maria nti gwagenda okuzaala nekitegeeza nti buli kimu ekiba kigiza gy'oli kiba kikyo bwe kiba kyoto kiba ki kwanze nagamba nga singa Mukama oba waliwo abantu benalaba nga abayimba eno bwengamba singa Mukama oba kino kijidde oli yandibadde kale kyandiba kivaayo eno bulungi naye ngamba wekiba nga kiziza gyendi kikiba kyange kati kanyimbe nga Mukama ngamba okuyimba oba ddoboozi ifu oba nze nja kukola ki ogenda sooka otuyimbiremu ku kayimba ku kuzimu ezo Katonda ze yakulaga nga ze yakuwanga kuzojjukira tuyimbiremu kakayimba kamu newe tuyimbiramuko ka chorus kati ngenda kuyimbira oluyimba lubeeta Katonda njagala lwe lumu ndoozera kwezo Mukama ziyampa Katonda njagala nnyo zikiriza nawa kwagala nnyo bambi tewajjusa tewemulugunya yadde mukwano ajja kuyamba Katonda njagala nnyo nzikiriza nawa kwagala nnyo bambi tewajjusa tewemulugunya yadde mukwano ajja kuyamba kati waliwo ennyomera kinze ng'eddoboozi ndiwuliramu lisinga eryange munange ndowooza ebiseera ebisinga ndowooza tuba twenyuma ate kati kyenamaze okuzola mu bulamu kyoba otya ate si kyekibeere n'ekizibu kibeera ku ggwe kubanga nze nawanga abantu ennyimba nga nakalufulumya nga njagala mpulire kale obanga bagamba nti oba eddoboozi obafuwa biki nga sina kyempulirayo nga sina kyempulira naye nga bwekitegeeza nze yaliko n'ekizibu ate kyenamaze okola buli ddoboozi ddungi era bannaye gwonena ali eyo ampuliriza obanga oyagala okulimba bannaye teweetya buli kimu kyonna kyobeera kyoyagala okutandika kitandike gwe tandike n'obutandisi Mukama ye amanye engeri gy'anaakikolamu okitegeera ekintu ekyo kwanza naye naye simanyi era banyambako mu kutandika n'okuyimba by the way mbadde nkyakugamba wali eri nga maze okwegumya munda mbuze nti kati nja kuyimba kati waliwo omuvubuka ku kyalo baali bamuyita Kato Joshua kati nga mpula bagamba nti omuvubuka ayimba biki ayimba nyimba za gospel biki baali bamugeyako ndooza waliwo waliwo mu mwaka nga gumu kati obwangu obunzijira nengamba kangendeko wona akola ki yayinza okunyamba engeri gye yabitandikako ayinza okukola ki okunyamba nga musisinkana nga mugamba munange biri bwetu Mukama yampa waliwo ennyimba zeyampa biki nimbadde nkusaba okola ki ono nyambeko munaye nga musisinkana nga ngamba oyagala n'okuyimba konze njagala n'okuyimba biki ngamba tutandika ddi ngamba wiiki ejja tukole ki tutandike
kati muna ye ng'omuntu yeyalooza nti oba serious era ngamba ze mbadde manyi toli serious kubanga waliwo abantu abajja gye ndi naye nga tebali serious nina ngamba ze mbadde manyi toli serious niwe nga tutandike n'okuyimba nga tupracticinga naye within practice tulinayo okusomoozebwa eno kwe twafunamu kubanga twali tukya practicinga waliwo essimu gye twali tukozesa ne freezing nga twali twakola endoozi ennaku nga 3 kati tutambula waliwo nanga gye yali aleese nga tukola practice twali tugenda ndooza mu weeks nga 2 okuyimba waliwo omulenzi yalinga amuyambako nga ajja nanyambawo ne tupracticinga omwezi nasigala eri ku bizinesi ye nagenda nattena ennanga kati okuyimba ne tukubanga okufreezinze bwe kuti kati nembeerawo nga ndi desperate nga sibitegeera ono naye yabadde annyambako mu by'okuyimba naye aze ku bizinesi ojjukira oli omuvuko yamugambako yekyanga bukyanzi n'akola atya n'agenda nengamba ngenda kukola nti n'okuyimba nga mpula omutima gwange guyayaana naye wayimukidde oyagala okutandika okuyimba oba okugenda okukola ekyo omwoyo omutukuvu bulijjo kyayogerako naawe naye ate omulabe sitaani ayingirawo okukituulira akiremesa okuvaayo kakati munnange kati mba tupracticinga za weeks nga 2 kakati mvukana ono yali annyambako Joshua naye nasigala ku bizinesi kuba yali nga omulaba nti ayagala naye nga tasobola kulekawo bizinesi ye naye nesigala nenga amazima ddala ngenda kukola nentya nensooka nenzeeyo ewaka nempracticingiranga ewaka nga nkeera ku makya nenyimba n'olweggulo nenyimba waliwo omutabani wange yansekerera kubanga ne mama ngawe nakuzo ngoyimba ku makya okeera n'oyimba n'olweggulo n'oyimba ne mama gw'olayika oli serious n'aseka mama gw'olayika gw'oli serious gwe n'aseka ne mugamba mwana wange tojja bitegeera naye nviire ogenda okola eki okola ebyokola munnaye kati mba ndi awo waliwo ndoza kuba nali ngambye ono nvuka tu practicing for 3 weeks tumaye tu recording kati munnange mba ndi awo twali tulinayo Thanksgiving ku church yayo 30th vayo was November ninga mpula okuyayo namunda munze ninga mukama singo onyamba olimba ne luggwa nemba yimbiramu kwabo ku church kwabo ku church sabagamba sasooka nabbi bagamba ebyokuyimba nze sabagamba nti mukama ngambye okuyimba biki sasooka nabbi bagamba banategeera batya tebanaako nga nnyimba nengamba kansooka nnyimba oluyimba nakola ki n'abagamba kati wayitawo ndooza wali wabulayo weekend emu Thanksgiving yeetuuke mu wiiki eyo ng'emu tenaatuuka mba ndi mukuyayaana okwo kwonna ono yali agambye n'okunnyambako okuntwala mu studio naye ali bize nze sina studio nena gye mmanyi osigadde wekka nsigadde nze sibitegeera naye waba wabulayo ne wiiki emu fune n'ekirooto nga nali neebase kati nali neebase ng'omuntu ambuuza ekizibu kyo ki konse nga mubuuza ekizibu kyange nambuuza nangamba ekizibu kyo studio nemubuuza nemugamba otegedde otya nti no studio kubanga kyali munda munze nga nze mmanyi ekizibu kyange ng'omuntu nangamba studio kati nenziramu okweraba nga ate wembuuza studio kati nensirika nenziramu okweraba nga ndi eri ku kyalo gye nakulira olw'ekyalo kye nakulira Kamuli waliwo omwami gwe yandaga bamuyita Pawulo ku kyalo okwo lwakuba nakuza nanywamuko ku mwenge naye yali muntu mulungi nakuza nanywamuko ku mwenge nansinkanya nangamba gende Pawulo nanga ngenda wa Pawulo nandaga ne producer gwe yali agenda okunkolera ennyimba ezo kuba mukama yali amundaze mu kirooto nandaga guli like kala yoyo omuvubuka yali agenda okunkolera n'embeera ze kuba mukama ye yandaga mutima gwe ne structure ye yagindaga naye teyandaga face naye yandaga mbeera ze ne structure y'omuntu kwegamba nga bwemanga nsuubudde omutuukako bwe nsobola okumanya nti yakola kiyono yes kati munaye nga nsinkana Pawulo nga yali anyweddewo ku mwenge nga yenena gumutuuse wano yasooka nakunsekerera nanga Nambiru oli ota biki nga mubuze biki konze gye biki nembuuza naye Pawulo yamanyika no ku studio nangamba studio yambuka bwoti waggulu we bati studio gye ziri eyo tenze nange munne nga nyambuka budde no bwali bugenderedde nga nyambuka wali studio gyanze soka nensinkana nga basenguseewo nga tebaliiwo ne wali studio endala gye nasinkana nga bagaddewo kati nga studio enene ndangereko mukoona
ene ngamba obudde buno ng'egiye bugenze kankubire waliwo omuvubuka bamwita Sigo naye muyimbi ndakuba yetayimba gospel kana ngamba lwaki sikubirako Sigo ono engeri gyaliwo okukitundu kuno nayinza okuŋŋamba abantu balina abalonze nsobola okumanyako Mukama gwe yakoze eki gweyandaze mu kirooto kakati munnange nga Sigo nga ngamba nabyo kwe bali bagundi ne mubuuza njagala kukola luyimba naye njagala omuntu ali bwati ne bwati kati Sigo nga ngamba Nabbiru omuntu gwangamba ng'olinganga amumanyi tobanga oyagala siba kyali wange ne mugamba Sigo nkuze naawe tubadde ku kyalo kimu tusomadde wamu kavuyo kike wali ompuliddeko ebbanga lyonna lyobadde nange nangamba sikuyanko biki nangamba kale wabanga ekyo kyoyagala ngenda kukola ki ngenda kutwala naye sigenda kukkiriza ogenda ebwomu tugenda genda aba babiri nga naye nga nzira waka nkeera nga Sigo ngajja nga nkima mukeera mugenda ku studio omuntu mumusanga kati wenasinkana muvubuka oli nawulira emirembe nga wonaofinga peace ng'otuuse mu kifo n'owulira ng'oli at peace yes nempena emirembe ninsikana omuvubuka lwakuba yasooka kwekalakasamu ng'agamba Sigo n'amugamba Sigo ze nyina omuntu gwengenda okukolako biki kyonsoose n'okuba essimu biki nze naye simanyi bya studio nti onasooka kola program gwe gusooka okugenda mu studio gwe gwali gusooka nze naye sigendako mu studio ate nga nnoonyayo ki kuba kati ze emirimu egyange gyagenda mu kibuga koma biki nze naye sigendangayo kukuza ettuuka wano okugenda mpoza ya Mukama lwe yaŋŋamba ndikola ki gendayo yes naye nga nsinkane producer nga tukwatagana producer nga nkubira eno nnyimba wow amiina Katonda akuterawo ba destiny helper yes paka kati omwami oyo yakyakolera ennyimba yakyakolera eno ennyimba Mukama nannyamba waliwo n'abalala benafuna ba video waliwo omuvubuka eyanyambako waliwo mu luyimba lwange olwa Katonda njagala mulimu omuvubuka bamuyita Karik oyo naye gundi director wa azanya gundi films oyo yanyambako nanyambako ku byokudirectinga gundi ezo videos oyo n'omuvubuka kale moze bantu bangi nnyo bazze banyambako Mukama buli step kyenyinza okugamba nti kyendabye mu lugendo lwange luno eno ti Mukama wabanga alina ekintu kyayagala okutuusaako oba kyayagala n'okufuula ateeka buli mbeera yonna oba buli makubo gonna paka ng'okituuseko wabanga yakirimu ate ebintu bya Mukama terikola loosi Mukama akutuusiza ddala ku muntu oyo yennyini kitegeera ekintu ekyo tekivaamu kola loosi era kutuusiza ddala ku muntu oyo ng'ate muntu mulungi nga mwesiga ne mukwataganako esente za Mukama ne zitafa amiina olunaku olwaleero omulungi ndaba njagala obeera nga nkikkaatiriza testimony eno endala kubanga omukyalo natuwadde testimony biri obujulizi oluusi tuba na bungi naye ng'oluusi time yetusalako but destiny helpers gye bali mu kkubo lyo naye omuntu oyo gw'osisinkana omukutta otya olina omwami oli gweyogeddeko gwe bayita mwami Paul yes yali anywa naye Katonda yamuyisaamu omukisa bw'okutuusa eri kati gwe omuvubuka ndaba mukwano gwange njagala okutegeeza nti buli muntu yenna gw'osanga mu kkubo lyo okeera ku makya n'osisinkana omuntu manya Katonda abadde n'ensonga lwaki amukusisinkana tomanya omuntu oyo muyise bulungi ayinza okubeera nga Mukama mwagenda oyisa omukisa go ate otuuke ku kintu ekinene bubaka ki obusembayo bw'olina eri omuntu oyo abadde akulaba ku Spark TV nze obubaka bwennyina eri abantu abalaba Spark TV nze kyayinza obagamba temuggwaamu maanyi era n'ekirala Mukama afaayo era n'ekirala buli muntu alina akaseera ke buli kintu waliwo ekintu kye tuyita timing nze kanalutanga ennyimba naye nga sibifaako kumbe Mukama akaseera kange akaseera kange katuuka nti no kakuyimba Mukama era n'obugabirizi neeta n'abantu abazenga banyambako nze abantu abazenga banyambako sijja kulimba sikwewaana Mukama azenga abateekako buli step gye ntukako nga Mukama ateekawo omuntu ate omuntu oyo nga nyamba ate nga ntuusa ku ddala eki eddala Mukama ayongere obikolera ebyo n'okusingawo ennyimba zo ziri ku YouTube oba libadde tonazisanga ennyimba zange ziri ku YouTube oteekamu Namubiru Jack ng'ofuna ng'ennyimba zo zijja zokka wawala we tuyinza zisanga YouTube TikTok
n'emikutu eno emirala tujja gyongera kumala twakatandika buli kimu tukigira bugwizi naye twakatandika. Amiina. Mukama akusobozese. Nzikiriza wano wenyini omukyala Jackie Namubirumbeere nga mwerekereza naye nga nyongera okutegeeza tukyagenda kubeerako n'abantu be neebazaako. Okusookera ddala njagala kwebaza Katonda eyanfuula kinene kyendi kuba nze naye neenyuma nga simanyi nti nono naayimba naye Mukama Katonda yantonda yandaga nti nono buli kimu kisoboka. Naye kyanjagala kwebazaako abawuma erugogo kubanga singa tebateekawo bintu ebyo Mukama yayisa mu bwe n'omukisa ne bateekawo ebintu ebyo era ne booda kyova ne mu luyimba lwange olwo lwanzikiza mulimu booda nagiteekamu olw'ensonga omuntu atamanya wa gy'avudde tosobola manyawo wa gy'okola ki gy'ogenda booda yayitamu n'omukisa okubeera ekyo kyende Mukama yabateekawo n'empangulira eyo Mukama n'ayisizeemu ki omukisa ogwo. Njagala kwebaza Kato Joshua gwe nnyimba naye kuba naye nnyambyeko mu bingi producer wange producer Crown n'abalala muze bandi maama wange n'omulungi mwena ne basobodde n'okutumira saba Mukama n'abankumire naye bana temwenyoma Mukama afaayo ate buli muntu yenna Mukama n'amwagala teri omuntu Mukama gwasosola. Amiina. Nzikiriza wano wenyini mbere nga nkongerayo motivational preaching tovaawo tukyagenda mu maaso ne program Nungamya.